Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي مسورة يونس سورة يكومي ruku esooka tugenda ku aya ya kutaano. Essuula eno etandise ne expoundation ennyinnyonnyola ekwata ku kye tuyita the firmament, obwengula, nga essomo eriri kwogerwako lya astronomy. Astronomy lyessomo oba ge masomo agakwata ku kumanya ebiri mu bwengula to some extent byajja bitya okubaawo. Eggulu twalabye nti mu galaxy yaffe tulinamu kye tuyita solar system, nga solar system kitegeeza ebiseeyeeyeza mu bbanga biyite biseŋŋendo ebyetooloola wanjuba waffe, nga wanjuba waffe oyo amaanyi gaayo
magnitude eri medium ya kigero kya mu makati in essence nti wanjuba waffe ye comparatively okumugeraageranya ku bawanjuba abalala abaliyo enkumuliitu in other galaxies size ye ntonotono. Size y'okubeera entonotono kitegeeza nti yadde avaamu ebbugumu n'ekitangaala nakyo kyekigero ekisobozesa ebimu ku bimwetooloola ziseŋŋendo ezimu ezimwetooloola okusingira ddala ensi okubaako obulamu. Eriyo bawanjuba abalala in other galaxies abanene abakubyamu wanjuba waffe emirundi n'emirundi, n'ekyo tujja kukisoma nga tuuse ku aya y'omukaaga. Kakati okubaawo kwa wanjuba waffe n'ebyo ebimwetoolodde planets n'abategeezeza nti kusinziira ku kunoonyereza mu masomo aga astronomy byajjawo olwa Big Bang nti mu bwengula mulimu emunyenye ez'enjawulo ezitambulira ku supiidi esukkiridde naye nga zeesudde zinnaazo, era chances ey'emu okutomera endala eri mu miliyoni omulundi gumu gwokka, not more than that. Kakati it did happen once nti emunyenye ebbiri zaatomeragana, the result of which tulina kye tuyita solar system. Wanjuba waffe alina call them broken pieces, which in astronomic language we call them planets, ezimwetooloola. Ekyo nakinnyonnyodde bulungi briefly mu somo erya yesterday. Naye mbategeeza n'okubategeeza nti omuntu kyamanyiiko katono n'ebitabo ebitukuvu ebiva eri Mukama Katonda kye bikunnyonnyolako kyekyo kikwetaagisa gwe okumanya ng'omuntu osobole okubaawo. Teweetaaga kumanya nnyo, naye Qur'an egenda etulengeza bingi, tujja kubiraba insha Allahu taala. Kitereke bulungi nti oluvannyuma lwa these broken pieces okubanga buli kimu kyetoololera mu rawunda yaakyo, nga ensi eri mu saako ey'omu makkati okuva ku njuba. N'abategeezeza waliwo first saako eyeetoolodde enjuba. Saako eyo eriko ebbugumu jjitirivu, tesobola kubaamu kintu kisustaininga human like life. Saako ey'okubiri erimu a favorite saako nti ebbugumu si lingi ate obunyogovu si bungi. Omwo mwe muli ensi yaffe, sseŋŋendo waffe amanyiddwa nga Earth, nga kuliko obulamu. Ne wabeerawo ate saako, the outer saako eri ebweru ey'okusatu eyo, ate bunyogovu nti nabwo tebusobola kusustaininga life.
kakati eyo tuvuddeyo katuconcentratinge ku sseŋŋendo waffe amanyiddwa nga earth ensi. In the beginning kitegereke bulungi nti of course munyenye ebbiri bwe zaasisinkana oba call them celestial bodies, ebibiri ebyali biseeyeeyeza mu bbanga bwe byatomeragana byakozinga friction. That friction caused dense heat. Kati nabino ebipapajje byapapajjuka byali nga vapor, byali nga woolaba empewo eyokya. Then there came a time gye tuyinza okuyita condensation. How did these vapors condense? Eyo nayo yali a very long process nti with the magnetic pull, call them D string or gravity, buli kimu we kyakwatibwa waliwo process ey'okuba nti kirina okukondensinga okuva mu vapor air form ne kiba nga kiyingidde okubeera a solid form. Eyo ye process gye tuyita condensation. Akati mukimanyi bulungi bagani babasomesa, eriyo Venus, eriyo Jupiter, eriyo Mars. Ebimu kwebyo bikyalemedde mu that vapor form, smoke like forms. Ebyo mijja kubisomako mulaba mweyongeddeyo. Ensi yaffe yakondensinga nebeera hard rock nga gwekutte gulyawo guyinga guyinja. Kakati process eya life yatandika n'okuba nti that rock had to be broken into minute pieces which you call soil. And this took place also for quite a long time with bombardment of heavy rain that resulted in the universal gas mixing with oxygen, which is universal gas, that is hydrogen. Hydrogen bwebanga esisinkanye ne oxygen muvaamu what you call water. Enkuba eyatonya for quite a long time yali so dense nti yasobola okukuba olwazi olwo ne lugenda nga lumulungukako obutundutundu obutono until ensi yatuuka ku ddaala ery'okuba nti ogwali outer layer ey'olwazi olwo lufuuse ettaka. Okutujjukiza ekyo up to now tukyalina these stones, granites, still in existence. Okutegeeza ensi okutuuka bweri yavaawa. Then after that another process came into existence ey'okuteeka obulamu ku nsi. That is a long process. Gy'otayinza kulowooza nti could have happened in 24 hours times 6. Divided ennaku mukaaga. Rather the safest explanation ebeera nti sittat ayyam ezoogerwako nga ennaku mukaaga ezo kisaana okubeera constantly emitendera mukaaga. Of course Quran waliwo bweyogerera nti olunaku olumu mu maaso ga Mukama Katonda lw'olwenkanankana emyaka 1000 ffe gye tubala oba awamu nti emyaka 5,000. Still that enumeration is not enough. This should have taken billions of years for the earth to be populated. Incidentally, bukya ensi etandika kubeerako
human species oba take life on earth right from the very beginning, it is no more than 6 million years. Yet its formation okubanti efuuse okubeera a favorable place for life to exist, it took billions and billions of years of formation. Kakati bana science ekibabuza kiri nti obanga the occurrence of the whole system, what we call solar system, yali accident nti nanka one celestial body clashed with another celestial body to form what we call, to cause what we call a big bang, which happened to be by accident. It means even what came into existence was also through an accident. Bo balowooza nti mu chances million namba ne mubaamu chance emu eya celestial bodies okuclashinga. Bo balowooza nti yali accident. Yet it was not accident. Kubanga mu chances 10 chance yemu okuhappeninga, that cannot be an accident. It should be a planned occurrence. A difference wetandikira wakati wabana science na bana dini. Bana science bagamba what came into existence was accidental. Nebiriwo byonna accidental. Bana dini bagamba it was planned. Kubanga bana dini ba prevailinga olw'ensonga nti gwe okyasobola okweyambisa system eyo ya accident, something in existence nekibaawo. Gamba gwosobola okuteeka kompyuta yo mu maaso go n'ogiswitchinga on n'otandika okuba obukubi amapeesa ago accidentally nga article yeewandiise nti you have just been hitting those buttons accidentally, okakananga muvuddemu a Shakespeare story nti somo liryo bweriri. Oba osobola okukuŋŋaanya oteme ebitundutundu by'emiti otandika okubikubagana okubikasuka mu store, suddenly ne muvaamu emmeeza n'entebe n'ebitanda by accident. Oba for example, let us take a simplest thing. Oyinza okutabula ettaka n'olitabula bulungi naye n'olitabula bulungi n'olyola nga okasuka bukasusi bwoti ne muvaamu amatafaali. Yete amatafali gava mu ttaka naye litabule utandika kulikasuka bukasusi accidental lin'olikubaganya kuliri munaavaamu amatafali. Okukola ettafali you have to plan. So what you call accident actually was a plan. Awo wetugira ku aya ey'okutaano. Aya ey'okutaano etugambye ilayhi marji'ukum jamia, eri Allah yeri obuddiro bwammwe mwenna. Wa'ada Allahi haqqan, kyo kisuubizo kya Allah kyakutuukirira. Era eŋŋombo mu Qur'an egamba etya? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ffe tuli ba Katonda, oyagala oba toyagala, oli mulongoofu oba toli mulongoofu, ilayhi raji'una, gyali gy'ogenda okuzibwa. Olw'eno ensonga netandika innahu, why should it be so? Lwaki gyali gye tuzibwa? Innahu, olw'okuba nti ye yabda'u lkhalqa, yatandikiriza okutonda ekitonde kyonna, thumma yu'iduhu, oluvannyuma ate n'akiddamu. Awo waliwo ensonga nnene gye tusaana okutegeera. Okusookera ddala tulina okutegeera ebigambo bino ebibiri. Yabda'u lkhalqa, Allah yatandika okutonda ekitonde right from the very beginning. Ekitegeeza the content ni material ekitonde kyonna kikiri made of
Allah yakimanyi yateeka those particles together to form a creature gy'aba ayagadde by plan, not by accident. Waliwo ekigambo ekirala mu Qur'ani entukuvu ekikozesebwa. Ekigambo ekyo kiri badi'u samawati wal ard. Bwe tubikulako sura y'okubiri mutuukeyo baana bange. Sura y'okubiri aya 10:18 n'omulala tubikulire sura y'omukaaga aya 12 omwe abikule 10:18 sura ya kubiri omulala abikule sura ya mukaaga aya 12. Sura eyokubiri aya 10:18 egamba badi'u samawati wal ard, ye mutandisi w'eggulu n'ensi. Ye the existence of what we call universe and what we call earth yeye yakitandikiriza by plan. Wa iza kaza amran, kubanga ye bw'abanga asazeewo ensonga yonna, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ye agamba bugambi nti kibe ne kitandikirawo okuba. Ate sura y'omukaaga aya 10:18 egambye sorry. 12. Era ekigambye badi'u samawati wal ard. Sura ya mukaaga aya 12 egambye ye mutandisi w'eggulu n'ensi. Nolwekyo oluvannyuma lwa facts ezo zetulabye kiba kitutegeeza nti okubaawo kw'eggulu n'ensi si kwa accidental, wabula kwali planned. It was a grand plan by the Creator. Besides that, tulina ebintu ebimu bye tusaana okumanya nti tutuuse ku mutendera ogwe how did life come about. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu sura ey'okusatu aya ey'enkaaga. Sura ey'okusatu aya ey'enkaaga ategeeza nti yes, atugambye inna mathala Isa inda Allah, mazima enfaanana ya Isa mu maaso ga Mukama Katonda oba Yesu kamathali Adama, eringa eya Adamu.
khalakahu min turabin katonda yamutonda mu ttaka thumma qala lahu kun fayakun n'amugamba nti ba n'abeera ekitegeeza creation of man omuntu yatondebwa muki mu ttaka liri eryali limaze okukola ki okubeera formed nga bwe mbategeezeza process we yali olwazi enkuba namutikwa w'enkuba yateekenga quite a long time afudde olwazi olwo okubanga luliko ettaka kati ate omuntu Allah atugamba nti creation ye yatondebwa mu ttaka akati at another point era ategeeza nti ate omuntu oyo mu kutondebwa kwe yateekebwamu ebirungo eby'amazzi ekyo genda mu suratul anbiya sura 21 aya 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم atugambye awalamu yara alladhina kafaru abafwe abatakkiriza tebalaba abatakkiriza this theory okuba nti creation was a grand plan and still think that it was by accident Allah bayogera kwa awalamu yara alladhina kafaru abafwe abatakkiriza tebalaba anna as-samawati wal arda kanata ratakan fafataqnaha nti eggulu n'ensi byali kitole Allah n'abyanjuluza waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy era buli kiramu Allah n'abanga akitonze akijje mu mazzi afala yu'minuna era ku ekyo tebajja kukkiriza eggulu n'abagambye nti buli life form yonna dependence yayo eri ku mazzi era bagamba more than 60% of human body is water nawe anebagamba nti wakana arshuhu ala limai nti arsh oba namulondo wa Allah ali ku mazzi which means obuyinza bwe okontrolinga all the creatures is on water wotuvaawo oluvannyuma lw'okukitegeera nti omuntu yatondebwa mu ttaka ng'ettaka eryo litabuddwamu amazzi ekibuuzo ne kibeera what type of soil is being mentioned ekyo olina okugenda mu ssuula 15 genda mu ssuula 15 aya eya 27 Allah atugambye ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Allah atugambye nti ddala twatonda omuntu okuva mu budongo obuddugavu obudoodooma ne bukolebwamu shape omuntu Allah yamushapinga naye ng'ettaka lyamugjamu lyo ate lirimu element ey'okudoodooma nga omuzungu akiyise eririmu ekirungo ba element ya ringing. Here again Allah atulengeza the type of species created. Nti bana science mu confusion yaabwe bagenda ne batugamba nti ebitonde byonna byava mu kintu kimu gamba humans came from the monkey class, from the monkeys, monkey family. Allah wano ali opposing that view ngagamba nti obudongo obwatondebwamu omuntu ate bwo bwalimu element ey'okudoodooma ringing. This implies nti okudoodooma okwo kwasobozesa omuntu okudevelopinga quwwatu nutqa, capacity to talk, to speak, as compared to other creatures. Nti bwate ettaka lye byatondebwamu tebyalimu kirungu ekyo
ekibisobozesa okwogera. Now, if man comes from the monkey family, how many monkeys have you found talking? Or chimpanzees? Or baboons? None. Which means their creation is different. Man's line of creation is also different. Therefore, resemblance does not mean, not even such resemblance, it's just similarity does not mean muntu ne nkobe bava from the same family. Kubanga in all essence, all creatures are similar. Byonna biri similar. N'olwekyo that similarity tekitegeeza nti omuntu n'enkobe oba n'enkima family emu, omuntu ya happeninga by accident okuyiga okutambula n'atambula. There are monkeys who also imitate human like a gait, entambula ng'ey'omuntu. Have you ever heard them talking? Never. Kurani bwetu bweyanjuluza n'ekwata basina science n'ebatuuza wali. Tugende mu maaso. Thumma yu'iduhu. Thumma yu'iduhu. Statement eyo esambajjira ddala fyore ey'abana science egamba nti whatever is in existence came about as an accident. Era modern man naye mwennyini practically akiraze nti Allah agambye nti ye yatonda ebitonde byonna right from the very beginning okusinziira ku pulaani buli kimu nga wakyagaza. Thumma yu'iduhu, ate era n'abeera ne capacity nti atonda ekintu kyekimu ekyo again and again, which means there is a blueprint mwagira ekintu ekyo nekiddawo. Just like how you see human beings bakola emmotoka, bakola ennyonyi, babeera ne blueprint. They are in position okuproducing exactly that item. Ekyo tekikolebwa accidentally, wabula kibeera by plan. Era still Allah asambajja endowooza eyo. Liyajziya alladhina amanu wa amilu salihati bilqisti. Bw'atyo nno Allah okusinziira ku ebyo alyoke awe abakkiriza abategedde ebintu ebyo ne bakola n'ebikolwa ebirungi mu bwenkanya. Walladhina kafaru, naye abo abatakkiriza, lahum sharabun min hamimin, bo obulamu bwabwe bwonna bagenda kusigala nga banywesebwa ku kinywesebwa ekyolweje, amazzi agookya. Wa azabun alimu bima kanu yakfurun, n'ekibonerezo ekikakali olw'okuba baalemeramu endowooza ey'obutakkiriza. Clear and obvious facts explained in the Holy Quran. Assalamu alaikum. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin